Abakungu okuva ku kitebe kya Russia mu ggwanga bakedde kusisinkana abakulu ebitongole by'amawulire mu ggwanga okusinziira ku mbaka wa Russia mu Uganda Semivoras Volden. Enkolagana ya Russia n'amawanga ga Afrika yankizo nnyo okusinga amawanga g'abazungu nga kino kiviira ddala ku ngeri Russia gye yayambangamu abaddugavu okufuna obwetwaze. 2 years we have been supporting the anti-colonial struggle and anti-imperialistic struggle of the African countries. We supported the African countries in many ways. We provided material, we provided food, we provided weapons for the struggle against the imperialists. Banera bagamba nti newankubadde ng'olutalo lukyagenda mu maaso wakati waabwe ne Ukraine baakusigala nga bakolagana ne Uganda mu ngeri y'enjawulo. We have been receiving on government scholarships 25 Ugandan students annually. Beginning this year, we have doubled this number, and from this academic year, we'll be providing 50 governmental scholarships to Ugandan students in various areas. Ku Russia okuyambako Uganda okusima mafuta, omubaka wa Russia mu Uganda agamba nti waliwo enteekateeka wabula tenda gavumenti ya wano egikwasa Bufalansa. Results of the stands were cancelled by the French side, by the Lutalo, and that is why we do not have any participation of Russian companies in these projects. Russia era etongozezza enteekateeka y'okutumbula amawulire ng'eyita mu kitongole kyayo eky'amawulire nga ekolagana bulungi n'ebitongole bya wano. This company is available. This company has already made a lot of work in Uganda. They are present in Uganda. They are present in the Russian Federation. This is a well-known company for us, and and I understand the green light for this company to start this sort of activities here has been approved at a very top level. Richard Mwanje ne Hasifu Sekiwunga, BBS Terefayina, Gambuuze. Kale bwe tweyongerayo